Nyabo tusanyuse nnyo okulabako wano mu studio zaffe. Mbadde nkusaba okubuuza amannya n'eddoboozi. Amazina ganje ninye Ayine Mbabazi Shakira. Ayine Mbabazi Shakira, oli muwala muto ogamba wadduse Uganda bakunoonya. Twagala otubuliremu obadde okola mulimu ki Uganda? Mbire niteeke mmere mu State House. Obadde ofumba mmere mu State House. Wasobola watya okuyitawo okusobola okufumba emmere mu State House era wava luddawa ani yakutwalayo? Hati kambagambire mba ndi mu ishomero ery'omushiija batubuuza abaana bari kwenda okukora hati nahanika omukono nayikiriza yatuja ishomero eyo arukunjiri eyo yatutwara Kampala bampereza ogw'omulimo gw'okuteeka emmere mu state. Kaakati omuntu yalina omulimu mulungi bwe gutyo kola mu State House bakusasula bulungi, kiki ekyakuddusizaayo? Hati egyo story ni mpango konka kambagambire a State House haliyo ebintu ebiri kutiisa abantu. State House haliyo ebintu ebitiisa. Soko tuwulireko biki ebitiisa mu State House? Mu State House haliyo emirambo. Hati haliyo omulambo gwa Salim Saleh, haliyo omulambo gwa Tumwine, haliyo emirambo mingi abandi tinkuza kubagamba amazina kampuname. Tosubwa emboozi ya Ayine Mbabazi Shakira, omuwala badde akola mu State House ng'afumba mmere eyatoloseeyo ali kuno era agenda tuula byonna ebifa mu State House. Tosubwa programu ejja, tosubwa Ayine Mbabazi Shakira.